esimu ku muguwa gwo nadde nganya okuta ekifaananyi kino yiiyo sorry nkizuuminge kiikyo dakiika 5 zino njagala ziba wamonna mumpuliriza bulungi nnyo message eno njagala muginsalire mugisindikire Minisita Muyingo Minisita Muyingo nomubaka njagala babukuweereze ngenda kusaba n'obuwombeefu ne mu nkola ey'ekisajja kikulu Muyingo vaayo oyogere eri eggwanga ku njega eyagwa ku mwana wa family gwe bayita Elishama eyafiira ku ssomero lyo ne muvaayo okukola amafaaya mu kifo ky'okunnyonnyola abazadde ne musala musasule ba bloggers ba social media ne ba propagandalist okukyusa emboozi sitera nnyo kwagala kuyingira mu bintu biri personal naye kino kyankutteko ng'omuzadde kino kyankutteko nga munnayuganda ayagala amazima n'obwenkanya buli muzadde yenna ali eyo ng'olina omwana mu Seeta High n'amasomero agali related manya nti omwana wajja kutuuka ku kizibu kyekimu naawe teri agenda kukwongerera Muyingo olw'ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa 3 mwaka 2025 olw'olwa Mande nkuwadde olwokubiri olwokusatu olwokuna z'ennaku 3 ng'ovudde ne mukola public statement okubuulya abazadde b'omwana ekituufu mulina ekintu kimu kyewerabidde Muyingo omuzadde bw'otulansi n'omubuulira ekyatuuse ku mwana yandibadde tatuuka eyo gye yandiyagadde kutuuka kubanga obwayisi buba bwayisi gy'okoma okulimba famire eno n'okuteekawo resistance ng'osasula amawulire okyusa police statement ojja kuleetera n'abantu abaafiirwa abaana mu masomero go baveyo bakola ekikyamu ngenda kukusaba obanga oli musajja mukatuli ky'osembera vaayo osituke ogende oyogere ne famire y'omwana ono obabuulire ekyatta omwana waabwe obategeeze nze ndi muzadde n'abazadde abalala abaana b'abandi bafiira mu masomero gammwe olw'okuba muli mu gavumenti nga temwagala bagambako kubanga mulina order from above ne mwagala mukozese media kati media yatandise okuva kubanga abantu batandise kuteeka amazima mwagala nnyo okuba omusajja ono eyakule ku TV ne ku radio ne famire ye okwogera abantu bano balina obulumi ku nfa y'omwana gye mutasobola ku explaininga saagala kuyingira mu nsonga za ssomero lyo n'abafamire eno wabula nkusaba oveeyo osange famire eno gwenga nannyini ssomero oyogere n'abazadde bano bwogaana Lwokutaano nyinza okuwa full video n'enjuwa family member ne bajja ne boogera ensonga ezo ekkooti y'abantu eyinza okukulamula mu ngeri gy'otajja kutegeera Muyingo video egi singa ennaku 3 ziyitawo nga tokoze public statement oba kugenda ku family eyo family njajjiwa platform ku Lwokutaano video zange muzimanyi zitambula zijja kutuuka ne ku muzadde yafiira omwana we ne mukweka ebintu ebyo ne biva abantu bajja tegeera amasomero mangi abaana b'abantu bafa nga temwagala kuboogerako ng'okimanyi kibayita okuzaala omwana n'omuliisa n'omunywesa n'omusomesa n'agenda afa mu bintu by'ekisiru nga temusobola ddoko aziifu nti mu obulamu bw'obanaye temukyasobola buva liwinga eri abantu ng'omwana omuzadde agenda ottuma omwana gaakulubaya nga yalwana ofuna omwana oyo mu bulamu bwe galukande amannya ago bagenda okugatuuma abaana nga amannya bazadde baafuba okunoonya omwana nga yali abuze naye gwe omwana w'omuntu n'ofiira mu ssomero ntavayo kubanga mmwe muli mu gavumenti Muyingo nkuwadde ennaku 3 okujjaku nga bafamire memba mubasi mwabamye TV mwabamye radio mwadde bagule nja kubawa programu nambi binava mu programu tusaagala ogejjuse kubanga public egenda kutegeera
mulekerawo okuzanyisa obulamu bw'abaana b'abantu kubanga mwagala ssente. Ekintu kyabutamu ndi mu abasajja abagagga, ekintu ekito mukireka ne kizimbulukuka. Lwaki muleka ekintu ekyandibadde ekito mukizimbulukusa? Omwana w'omuntu ali mu senior 2 n'afa ne mutasobola dde okukola public apology oba oku-explaining omwana yafudde ate w'ekintu kubanga bulijjo essimu Muyingo n'otuuka mu motoka abazadde olwatuse gwe n'ovuga emmotoka n'ovaawo n'ogenda nga bakiraali tebabulidde omwana bwe yafudde atya. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu personal issues oba theories oba stories, wabula Jesse Muyingo sitira nnyo nkubuulidde, sitira nnyo kuyingira mu public issues oba personal issues, wabula olwalwa Mande singa tutuuka ku ezo ennaku zenkola kulwokutamu okujja nga bafamire bagenda bakwata bamubatte ngenja bwa programu ya ssaawa 2 bagenda kwogera emboozi eno ku live ng'ensi eraba, ejja genda ku YouTube, ejja genda ku Facebook, egenda genda ku TikTok, ejja genda ku Twitter, bagenda tukugisalayo nga TV z'omu Uganda zifunye interest okumanya ki ekyaliwo okufa kw'omwana oyo. Ekyo nkikubuulira. Justice y'omwana oyo n'abaana abazi bafiira mu masomero ag'enjawulo yeetaagisa. Abazadde basasula ssente zaabwe full payment ne muliisa abaana emmere embi, abaana ne balumbibwa ebintu, amayembe gamwe gemugule muteeka mu masomero ne mugasimanya oba okalabanda simanyi biki nga musacrificing abaana b'abantu. That is wrong. Vaayo okole public apology oba singana family mugibuulire gonsinza ali wa bitono. Tosobola kudduka kuleka mwana wa muntu n'afa ne mukyusa statement. Nabadde ng'anya okuta ekifaananyi kino kankirage public. Oyo ye mwana mumulaba bulungi nnyo, nadde ng'anya otta ekifaananyi kino. Oyo ye mwana muzuuminge. Oyo ye mwana bw'otunulira omwana oyo enfa gye bagaa nti yafuddemu yeetuze ng'emikono giri flat bulungi nnyo, ng'era omwana akulaga akabina katudde na ku mugo gwa kitanda. Waliwo eyeetuga nga atudde ku mugo gw'ekitanda, ku mugo gwa deeka nga bazipanga mu dormitory. Deeka erina kubeera ku kisenge. Space eno yavuddewa ku mwana n'okwetuga. Eyeetuze abeera ne space mu mugwo ogwo, nadde ng'anya okuta ekifaananyi kino. Yiyo sorry. Nkizuuminge kikyo. Enkyalo wakubiri, wakusatu, wakuna ku lwokutaano okujja nga baganya okujja okubuulira ensi. Sitira nnyo kuyingira mu personal issues ku lwa justice y'omwana oyo. Nabagamba nti nze ne bwe tuba twawukanya mu byobufuzi wabula tusigala tuli bannayuganda. Kyekyenjawulo kyenna ku bantu abalala. We can have differences in politics, but we are all Ugandans. We come from the same country. The difference we have is we have different beliefs in political systems. What people are no. Need to get to Uganda. So justice yetagisa. Jesse Muyingo essimu gye nafunye eno kanjiweko public naye oyinza okutagikwata engeri gye mwebuzabuza bangavu kabanaaba. Linda kuwano malo okulaba.